nkututewaje tufeffeta olwaleero olunaku olw'ejjo nakutegeeza ku musajja Nemesio Ruben Osegra Cavantes omukulembeze ow'akabija ka Jericho New Generation Cartel mulimi lwaffe oluli olumexicana ke tuyita Cartel Jericho Nueva Generación oba CJNG abasinga gwe muyita El Menco gwe bajja mulamu bw'ensi eno ku lunaku olwa Sunday teyafa bufi wabula eggwanga erya Mexico lyagenda mu buzibu obutagambika. Nkuleetedde amakya g'olunaku olwaleero biki ebiddako ku ggwanga erya Mexico. Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. We tugendedde okumulamu nga nkyakutegeeza ku musajja gwe bayita Nemesio Ruben Osegra Cavantes abasinga gwe bamanyi nga El Menco kimenke w'eggwanga erya Mexico eyakubibwa amasasi agamujja mulamu bw'ensi eno ku lunaku lwali lwa Sunday. Ono abadde Ssaabayaga abadde atiibwa eggwanga erya Mexico n'amawanga agaliraanyeewo. Kakati okutibwa kwe kwatadde eggwanga erya Mexico ku bunkenke ebibuga kumpi 22 kwebya 32 mu kaseera kano ebyentambula byazingamye, abantu tebakyava waka, amasomero magale, emirimu kyenkana gyonna gyayimiridde olw'obubinja okudda ku nguudo okutandika okubba embooko buli gwe basanze. Enguudo bazitaddeko road blocks, ebizimba amasundiro g'amafuta byonna babikumako omuliro. Kati ekibuzo ekiriwo kiki ekiddako? Bino byonna byabaddewo, kiki ekiddako? Owa message ojja kugisindika ku 0787 35 13 33 buterevu baka obujja kubanga buntuukako ku 0787 35 13 33 enamba kwe tusindika obubaka. Bwogezako okubuuzaako ku bantu bakugamba nti embeera eri mu ggwanga tebagirabangako. Jjukira nti Mexico tebeerangako mu mbeera ya lutalo. Kitegeeza nti kino ekiriyo mu kaseera kano kipya. Ekiriyo kipya mu matu n'amaaso g'abantu abasinga. Wenzijidde ku mpewo nga akatundu k'ejjalisiko kokka kano ke kaalo omusajja ono kwe bamuttira kikibuga omusajja ono kwe bamuttira kubanga bamuttira ku kaalo akamanyiddwa nga Paparupa, naye ekibuga ekya Jericho kyokka baakatta abasirikale 25 okuva ku lunaku olwa Sunday. Jjukira nti akaseera kano beebasa obudde tebunnakya era tetumanyi obunaakeerera banaaba baakafa bameka. Ewaabwe bali mu budde bwa kiro tebunnakya tebanayingira lunaku lwakusatu, naye abantu 25 be baakattibwa mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Jericho kyokka. Kitegeeza nti kino kifuula akaseera kano akemu ku obwo obukyasinza okubeera obuseera ebibaddemu okuyiwa omusaayi mu byafaayo eby'eggwanga lino. Era abamu bagamba nti oba oli awo kano kamu ku bubinja obwasooka okunyomebwa naye ng'ate enkola yaako yeewunyisiza kumpi buli omu. Abamu bagamba nti kati kano kava ne kuba nti kabinja k'abayaga kafuuka kabinja k'abatujju kubanga ebikolwa byako bya kitujju. Bwe kiba nti katta, kawamba, katemula, kakola buli kikolwa kya butujju, lwaki tekaba kabinja ka butujju? Kabinja kano wokeetegereza katandika wakati w'omwaka gwa 2009 ne 2010 awo, era kyegambibwa nti akabinja akaaliwo akaali ak'amaanyi ke baayitanga Millennium Cartel we kaali kasanyiziddwawo. Abamu ku baali bammemba baako be baatandikawo akabinja kano aka Jericho New Generation. Ekisinga ddala okubanga kyewuunyisa nti kaakulira ddala ku sipiidi ey'amangu eyali etiisa
bangi ne bagamba nti kayinza okufuuka ak'amaanyi okusinga n'akabinja akaali kabadde akakyasinza okuba ak'amaanyi eri mu ggwanga erya Mexico akayitibwa nga Zetas Cartel, kubanga bangi bagamba nti oba oli awo Mexico bukyanga etandikawo yali teberangako okona akabinja kakambwe nga aka Zetas. Akabinja kano aka Zetas Cartel katandikibwawo abasajja abaali mu magye abagaddukangamu olw'ensonga ezitali zimu, ne bajja ne batandika okweyita ba Los Zetas. Olwo nno ne batandika okukola buli kikolwa ekya butujju. Jjukira nti tactics baali balinanga ez'amagye, baali basajja bajaasi naye badizaata abaddukanga mu magye nga balaba oba oli awo eri akasimbi ke baalinga bafuna kaali katono, ne basalawo ne bagamba nti ffe katujje tandikewo akabinja kafaako abanyazi, ne bayita ba Los Zetas oba Zetas Cartel. Bajja ne batandika nga okukukusa enjaga, ne battanga abantu nga bawamba nga bafuuse ba bandits, bajja ne bawamba ne basaba ssente, ne babba amafuta n'ebikolwa ebirala ebyalinga ebikwambwe mu kaseera ako. Kakati baali bakwogeraku nga bagamba nti ke kabinja kaali kakyasinza okubeera akakambwe, naye akaseera katuuka ne kasaanyizibwawo. Kati mu kusaanyizibwawo ne tufunawo akala akayitibwa nga Millennium, nako ne kasaanyizibwawo mu myaka gy'e2000 awo Jalisco New Generation Cartel ate we katandikira. Awo we katandikira ne katandika okukusa enjaga nga kagiyingiza mu ggwanga erya Amerika, ne katandika okukusa amafuta ag'okunuusa, ne katandika okukusa ekirungo ekya fentanyl. Ekirungo kino ekya fentanyl okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga lya Amerika bagamba nti kye kimu ku bintu ebisinga okutta abavubuka mu ggwanga lino erya Amerika. Abavubuka abasinga obungi mu Amerika bafa lwa kukozesa fentanyl. Kasoonuusa ku fentanyl emikisa gye gy'okuwona giba mitono. Kati ate kano nako kaasukka mu kukukusa ebiragalalagala ne kadda mu kuyambako emirimu emirala nga okukukusa abantu abanoonya obutuuze mu mawanga amalala, okubba ebyobugagga by'omu ttaka, okubba amafuta n'emirimu emirala egikaleetera ensimbi mu bumenyi bw'amateeka. Y'ensonga lwaki bakayita thiefdom, si chiefdom naye thiefdom, bwakabaka bw'ababbi. Kali awo nga kakoze obwakabaka obwako naye nga bw'ababbi. Agamba atya muganda wange birthday boy, bwana boys amazaalibwa amalungi ku side eyo, kansubire nti keeke tujja kujja tuliye naye nga we baliddera okubireyo. Akabinja kakula katambuza emirimu gyako mu ggwanga erya Mexico, katambuza emirimu kayingira eggwanga lya Amerika, kayingira Latin America eri mu South America ne mu Caribbean. Sebo ne kafuna ne zi branches mu Asia. Kigambibwa nti kabadde oluusi enjaga kagikukusa ne kagitwala mu mawanga g'Abawarabu eyo. Osanga Sheikh atambula atagala atategereka, kumbe akabinja ka New Jalisco Generation kamuleetedde ku kayaga, yanywedde ku kyayi w'enjaye. Sakabinja bwe katwe kabadde katambuza emirimu gyako. Mu 2015 katandika okukola ebikolwa eby'ekitujju, olwo nga kava ku kubeera just akabinja akakukusika enjaga, katandika okukola ebikolwa eby'ekitujju. Tujjukira nti gavumenti yali ebakanye n'omuyiggo ogw'okulaba nti ekwata abamu ku baali bakakulira. 2015 Sebo kaakuba helikopita eya gavumenti, era abaalimu abaabona abataafa ne kabawamba. Mu 2020 mu mwezi ogwa June baalumba omukulu Omar Garcia Harfuch mu kibuga Mexico City nga baagala kumujjambula mu bwansi eno.
era bagenda okumaliza nga babodegaadi be babiri babasse nga waliwo n'abantu ba bulijjaawo abatugenze ye teyawona. Ono mukulu yali akola nga public secretary mu kibuga ekikulu ekya Mexico City. Nkulaga engeri akabinja gye kava mu kukukusa obukukusa enjaga ate ne katandika kutemula. Kava mu kukukusa obukukusa enjaga ne katandika kutemula. Keeko ketwogerako kabadde keefulira ddala Bereje wali mu kibuga Jericho nga kakulemberwa omukulu Elmenko gwe tuyita Kimenke we Mexico. Elmenko Nemensio okuttibwa kwe kwaleese obuzibu mu ggwanga eri abannaffe aba Mexico nti ne mu kaseera kano abantu tebakyakola. Amasomero magale, zi petrol station oba filling stations ezisinga zonna zakumiddwako omuli mu bibuga ebisinga obungi wali mu ggwanga erya Mexico. Buli omu yeebuuza nti enkola eno yazze etya? Akabinja nga katabuse nga suwa ebitebadde bitera okuba. Wa message sindike ku 0787 35 13 33 buterevu message ejja kubanga entuukako live wali ku mukutu ogwa TikTok nonyopolya live tuberenga tutambula. Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. We tugendedde okuwumulamu nga nkutegeeza ku kabinja kano aka CJNG engeri gye kabadde kakolamu emirimu gyako okusinziira ku bamu ku bakugu n'abadde beerabirako n'agaabwe bakugamba nti ebikolwa eby'obutemu bibadde nga bintu bya bulijjo eri akabinja kano. Ebikolwa eby'obutemu ebitiisa bibadde nga bya bulijjo eri akabinja kano. Kigambibwa nti babadde nga batema ku bantu emitwe ne bakwata ebiti ne babiteeka ku kkubo ne bawanikako emitwe gino ku byalo bye babanga bagenda okulumba. Nga kigambibwa nti kino babadde nga bakikola okugezaako okuteeka okutya mu bantu aba bulijjo. Gwe yasomako ku musajja gwe bayita Genghis Khan oyo Mongol warrior gwe bayita Genghis Khan engeri gye yalinga yeeyisaamu. Akabinja kano we kabadde kakula basobola okujja ne batta abantu nga 10 ku kyalo naye nga tebannaba kujja kubba. Batta abantu abo okubategeeza nti singa munaatulemesa nga tuzze okubba tujja kubatta mwenna tubamalewo. Nti kino kye kijja okubanga kibatuukako singa mugezaako okutulemesa okukola ebyaffe. Era kino kyabaleetera ddala okubanga bateeka okutya mu bantu ba bulijjo. Olw'eno ne batandika okubanga bakola ng'ebintu ebikolwa byabwe nga tebagambwako olw'okutya already kwe babadde nga basooka okubanga babateekamu awo. Yensonga lwaki olaba nti ne basse mukama waabwe baataddewo embeera gye bakola kati. Baataddewo embeera gye bakola kati. Kakati y'omusajja baamusse Nemensio Elmenko Osegweura baamusse. Kiki ekiddako? Abamu bagamba nti akati akabinja kanafuye. Abalala bagamba nti kino Mexico kye yakoze ate banyize pesa kyamu. It is a mistake. It is a mistake. Enkola eno ey'okuyiga abakulu b'obubinja okuba nti babatta yaliwo mu ggwanga erya Mexico wakati w'omwaka ogwa 2016 ne 2012 mu biseera ebyo nga bafugibwa President Felipe Calderón. Tujjukira
nti pulezidenti yali asazeewo nti buli kabinja konna akawulirwako akakulira bamuyigge bamutte olwo nno akabinja kajja kuba kavaawo. Niye newankubadde nti ba kingpins bano battibwanga, abamu ne bakwatibwanga ne basibibwa, ate obubinja bwasigalaga bukyakola ebikolwa ebyettemu. Obubinja buno bwasigalanga bukola ebikolwa ebyettemu. Enkumi n'enkumi z'abantu zayongeranga okuba nga zittibwa. Kaakati ekibiina kya Morena we kyajja mu bukulembeze mu mwaka gwa 2018, eyali pulezidenti mu kaseera ako Andres Manuel Lopez Obrador n'agamba nti katukyusemuuko ku approach, era n'agamba nti tugenda kukozesanga enkola eyitibwa abrazos no barazos. Ekyo kigambo kya lulimi lu Mexico, lulimi lulatini, labda lulimi lulatino, wokiza mu lulimi Oluganda oba mu lulimi Oluzungu kigamba nti hugs not bullets, abrazos no barazos. Lulimi lu Mexico, mu Luzungu bagamba nti hugs not bullets. Tuteeseganye tetulwanagana. Era kigambibwa nti enkola eno President ate munange Andres Manuel Lopez Obrador yamukolera nga kye basooka okukola kwe kunoonya obuzibu bw'akabinja akatta abantu. Bwaki akabinja akakukusenjaga, lwaki kakukusenjaga? Ne bateeseganya balabe nti embeera bagizza mu nteeko. Kaakati pulezidenti aliko Claudia Sheinbaum yagamba nti engeri gye tusobola okuba nga tulemesaamu entambuza y'enjaga n'ekirungo kino ekya fentanyl ekikambwe, abasajja bano tulina kuba nga tubakwasa mukono gwa kyuma. Kaakati ku lunaku olwa Sande, intelligence y'eggwanga lya Amerika egye batemyako nti omusajja twamulabyeko ku kaala akamanyiddwa nga papalupa, musobola okugenda ne mumukolako. Bagenda balumba, masasi ganyuka, bamutta. Naye okuva lwe bamusse muganda wange, okuva lwe bamusse embeera yayongedde kutabuka butabusi. Abantu battibwa ku streets kyere, babatta kyere, babatemako emitwe ne bagiteeka ku bikondo by'amasannyalaze. Akabinja ka Jalisco Cartel keeyongedde bweyongezi bukambwe. Ab'ebyokwerinda ate kati nabo beeyongedde okutya, kubanga bangi abattiddwa. Nkugambye nti mu Jalisco mu kabuga kamu ake Jalisco ab'ebyokwerinda abasoba mu 25 obusajja bwabase. Ono omu ye yavuddewo, nakutegezezaako olunaku olw'ejjo ku mutabani we nti ate bamutya nti ye mukambwe na nnyo. Era kigambibwa nti obutemu buno obusinga mutabani bwe alabika yali emabega waabwo, kubanga tusuubira nti akabinja yagenda okuba nga ate akakulembera kati. Akabinja kayongedde bweyongezi bukambwe, ettemu likyatambula. Mutabani wa Elmenko yatandikidde kitawe we yakoma. Abantu bakyabatema emitwe, ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso. Ab'ebyokwerinda bali mu kutya okutagambika. Mboze eno kanjongereko olw'enkya.